Oli mukulaba Television ABS ekuumuza ebirowoozo. Mukwano gwange wasuute wenna aloko ABS TV mugamba mutya mwasize bulungi kyekiganya kiri mu bitundu byeyo mwena gye muli nenga muzuku keeko munango mpasta awonyezaawo pista 2 agenda kuba nga tutwala mu ssaala munange ate tubeere nga tukwasaganya olunaku olwaleero yegwe pasta awonya mabini yep ekikolo kiri nti omusajja Yusufu Serwadda yagenda okufanga njigiriza eddiini lwaki sikusabira sabira abantu bawone gweri mikwano muzibirize fena tusabe nate otole ekyamagero oba otole sala y'omukisa okuva ku ABS TV ogenda ku mulimu go nate ngofunye Mukama Katonda waffe omuyinza wa buli kintu Mukama tukusaba nti gwe abukesa ate n'obuzibya kitegeeza oyina obuyinza bwonna gwatunula nga twebase nga teriyo yeekuuma kaabe tuyina police tesobola kuuma muntu yeebase kimala kitegeeza Mukama Katonda gwe atukuma Mukama ali waggulu tusaba na buli kinoomu afulumye enjuye naddala nga akutte ku mulyango gwe asse ekigere ebweru muwe omukisa ngamba wa mu business zaabwe oba be bakozesa dekonaku olwaleero buli kinoomu mu nsawo ye abere musanyufu Mukama laba bangi banyuse onaku lweggulo nga bakaaba amaziga yejjusa agamba mu butuufu lwaki nazaalwa naye nga Mukama byonna biva ku nsimbi oba biva ku mbeera gye tuyitamu buli kintu kyakaweerege ensonga lwaki basabidde omukisa nate bafune mu nsawo zaabwe badde waka abaana babakuliseeyo mami kulika dadi kulikayo ensawo nsanyufu nsabye omukisa gwa buli nsimbi buli kinoomu mu bizinesi ez'enjawulo olunaku olwaleero buli omu afune ate agaggawale Mukama nate nsaba favor ku buli kinoomu afulumeera omulyango gwe ng'agenda ate Mukama nengatta abalwadde bonna abali ku bitanda bebawanisa amagulu abakolola ab'embuto nga betaaga kuzaala bonna obawo omukisa batwale ekyamagero ekiwonyezebwa okuva ku ABS TV nate akanyomero kaffe ke tuyita essaala okuva mu programu amakya malungi neyanziza Katonda wange gwali waggulu ennyo eyabamba eggulu okutali mpagi mu linnya erisinga amannya gonna mu linnya erya Yesu amiina nondabye awamu n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibe naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitagwawo amiina oyo tuteekawo nti n'abannayuganda bonna n'aba South Africa bonna n'ab'ensi ez'enjawulo zonna amiina oyo gwe bayita pasita awonyezaawo pista 2 tuve ku oli pasita omanyi pasita azuukiza ate uli ekiri wano tobayanze pasita yiga mwewunya obayita bagoba tulinawo pasita awonya tulinawo pasita azuukiza oyo mavini netubaana pasita abikonya wali mu muziki omumanyi oyo nenga mukwano gwange onnakedde ku programu amakya malungi lunaku lwakubiri olwaliro ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi gwe tugukoze ki tugutwalirize neki kyokozeewo okuva eri nga lumu paka olwaliro nga 20 paka ejjo nga 24 kikyeweekoleddewo kikyosuusiza kuva January kwa tuli mwaka gwegumu anti buli mwezi tugumalako buli mwabako nekyakoze naye kati guno gw'omwezi kiki kyofunyeewo sabula eriyo n'atuusa mu kitundu ky'omwaka talina kyakozeewo nga talina kyeyakozeewo kati munnange netubuuzaako bakama baffe bonna bonna mu bitundu ebyenjawulo gye muli kampuni ez'enjawulo ng'okimanyi nti tukubanja tusasule tugamba bakama baffe kati nammwe mwena abeekozesa munnange ate batuwadde examination abaana nga babanja bambi musasule abaana mubeere nga ffe mwezi genda okuggwako nga akaunti zajjudde dda okitegeera musasule abaana munnange kubanga natene nzukusako abantu abali mu butale ewakiseka seka market nenzukusako abantu bekasubi market nenzukusako owino market nenzukusako abantu abakyatudde wakaga wemazeemu essuubi olw'okuba ebyo byakusaze ngogasina gagenda ku mulimu leero ebyo byaganye leero ndagawa amaanyi neera kola olaba ffe tusituse enkuba etukuba naye ng'ogamba nate nnina okuweereza abantu so kati tewemalanga mu ssuubi n'amaanyi yiga okukola ngenza mukanyomero kazaayo nike ekisinga omukulu kuba kukola munnange kubanga kyobamanya nti ebintu bingi bibeerawo naye buli wootakola togenda kufuna anti obwavu mpologoma bw'oterwa nako ekola kye ekukima balina kuyitanga mami Florence olaga wamunaye kanzipe ku ABS nkole bannaye mami wotadda mugati tokola ki todda baizo tuwoni olwagamba nti nze mami munena kumenya okusima njagala akagaali kati era nze pasita kasita kusasula osoka kungwirawo kagaali n'ogamba wewaawo kakati wonebaka kagenda tunuulira
wa neighbor nga akasaba yene bakamuwa ate mulekerawo abazadde n'oboyina katini kino kigendera abazadde kubanga abaana afa basinga bakomyewo ewaka kigendere buli muzadde n'omukyala n'omwami newankubadde oyina katini bambi ekintu ekiyitibwa omwana yetaaga keyayo bw'ogenda ogulaka apo ka 120 oba nusu 10 n'okakomyayo wakadde kale ensawo nkalu tofunye kitagenda bimanya tamanyi nti wamama yafunye oba taata yafunye tebimukwatako ekyayagala kufuna kyomuleetedde kyakubiri abazadde tuweekera nnyo abaana ba maid yes ba maid nawo mbawe mu kugap mugambe eno wiiki yo eno wiiki omwana nange kamukwatemu ne buli wonamulekera maid naye agenda kukula nani na bwongo bwa maid kubanga wiiki eri mu weekend yaba yali Friday Saturday oba wato olwo mawire ge nalaba nga maid wa myaka 19 maid ya myaka 19 ali nga amulekera akana akalenza akato kamwako bagumwao bwe watu nemyezi gigwamu nenga maid yona ine bitu akakozesa nga takola ki nga bazadde tebaliwo era omukazi yashekanga nnyo ko maid nagamba mbonera mukamange ero gwe gusoose oshegera kati abazadde tulekera ba maid abana afa abalenzi oshegera gwe nofulumanga bwe mfulumanze 14 nenze ku ABS nodayo kunya abana bebase tomanyi omwana ayita mbuzibu ki tomanyi oba yalidde oba yanabye oba akoze ekigo omusanze akoze ki yebase ayo nofuna time akubuli ebyayitamu emisana nga tubazize kukitegeza abakozi abo mu kikuubo abo mu wino bamama bonna bannakazadde kuba taata ebiseera ebisinga tebalina nnyo obudde bw'abaana kitegeeza tukubiriza bannakazadde bamama b'eggwanga muyiga okuwako ku time ezadde ye muteeka ne bataata abaana mbawo obudde bajja bayita ba anko ate mugende muyombe ojja kuddako omwana agambe anko oyombe ogenda kitaawo bulijjo yani ajja waneeno mumanyi obudde mufuluma obudde bukya mukomawo obudde bukya ofuluma 11 oyingira 10 okulaga abaana bataata kumira kwa mwana budde bukyale mubuzeeko omugaye munange oli otya Hannington ti daddy je nja kumanya nti gwe kitaawe ne anko lwana jjo omulala ataliiwo bano ba anko bano bana bangi nga naye agamune taata anko yabadde ko waneeno osiri anyway mwasuze mutya nera anti tubabuuza lwaki nti yeno programu ezukusa ABS TV oba gulawo olutimbe gagadde ABS TV tubakubiriza munnange nti muyige okukola ate jjukira nti eno yekuwummuza ebirowoozo yokka mumbejja kyekiriwo nze kati manyi ekiriwo mu ggwanga kino kigende okulabula kugenda eri abantu bonna kubanga omukulu General Kayihura yagambye baby yagambye handsome yagambye handsome no toga ujo omwami handsome ndalwaki si mulungi gwe mulabawo bubi wewe bujo toga kwayanga tebagamba nti handsome okay tugende mu maaso kale Kayihura munange omukulu Kayihura yavuddeyo n'agamba obana siniko okulabula eri bano bonna abadde abakasukira abantu ebibaluwa kubanga ejjo abantu b'emitiyana bazemu n'abalumba bano bakyeswala bunaku tugenda kutematema otayina mitwalo 5 otabe nakakadde tukukima ashegera b'emitiyana bazemu buto naye kati Kayihura yavuddeyo n'agamba nti agenda kuvaayo yegatte mu kunoonyereza bani abawandiika ebipapula bino nga bisuulira abantu ab'Erengo ab'Emitiyana ab'Ekyengera abatemako ab'Emasaka balumba beno ku Ntebe Road oshegera ye agambye agenda kuvaayo ate yenyigire mu bumenyi bw'amateeka obwo naye n'agamba nti omuntu yenna gw'onoosanga ku kikomera kyo peace kamberenze n'osanga n'ekipapula kyenkute nkiri ku kikomera kyo nkisula obwenti oba kaladdemu kagate nkeva okulira muwogo nkuwata bukwasi bukolokolo paka kwero si oba ku poliisi ebisigadde ajja kuwoza jego abawiri ate munaye tulinawo naye kati kasabe ndowooza banatumalirawo nze ngamba ku ndowooza yange ababbi ababadde bayitiridde mu ggwanga bwaleese kakodyo kapya ako kakodyo kabwe kaki kapya kakubbirako bantu nti pesi tatu akola ku ABS TV omwezi gwaweddeko mumusuulira ekipapula otakusanga nakakadde ofudde wanji bwebakola newa sabula abantu muli mukulaba TV aba babikola nja kuba unyiganze nemma kati abantu kuno okulabula kugende gye muli yenna gosanga luli muzeeyi yatugamba nti gosanga akugoberera akola nyiga kati kuluno si kunyiga bambi tonyiga mukwate bukwasi mutwale bulambalamba paka ku polisi oba ku LC ebisigadde PC ne handisa mbajja kuwoza mumbeja kino kya mulundi gwakubiri nakyo nsaba Mr. Kayihura wabanga asobola kituyamba akituyambe eggwanga lyaffe litegeeza ki ensangi zino abavubuka bayitiriza omuze gutya akulaba munda ng'onyiga essimu oli mu mmotoka ayagala kwabyandabirwamu ayita munda atwale essimu gy'oyina anti aba akola
abakola ogwomvubuka Omayiro ekibakola badanseko essimu ebadde bagikuseseeko nga ndi mu mmotoka bwenti naye nga mira eri waggulu kati ye yazza kube alowooza agenda twala essimu yange ayi nadduka emisinde naye nasoose nenyimirira bwenti nensooka ŋŋamba omuvubuka oyo ali mu kukkirira mwana muto wadde ovuga nosooka osiba yes neŋŋamba akkirira mwana muto myaka emeka gyalina lwaki teyeekolera ssente ng'essimu gyagala okutwala tetuusa na mitwalo 5 anti piisi ebayo bana yes kibi naye bana manyi lwaki obubi bukyeyongera bungi nnyo ku nguudo abaana balinga bakola emirimu mingi kati watudda ku kino ekyamasimu okuwandiisa amasimu biki ebibadde waabo abadde batunda bayini ku nguudo bebangi mabadde bafuna ekyokulya essaawa eno baazi bakola ki bazijjawo bazi bagando zitunda kati omwana kati omwana agenda kubba ulira abavubuka badde basinga okukoleja emirimu essaawa eno talina wakola abawakatale kapaka ali baliwe bamenya nawe sayina bali mutwana kuzawo kapito waabwe kitegeeza obubbi bwo bukyagenda maaso n'okweriisa enkulu mu ggwanga kati security ne gavumenti etuyambe eteekawo egunjeewo emirimu eri abavubuka gye banakola ki sente z'abavubuka be baziwa bazirya buli naye munago ndaba nze yamponyeko nti obwaggolola sikyabukola naye kuvamu mukube singa badde kakiri ekiseera bakoleranga obwaggolola nenga mukwano gwange bwetyo programu yaffe amakya amalungi ate bwe tugiguddewo olunaku olwaleero omuhwezi mabiri muneka tukusabire ate munawe obeere nga osuuka kubanga olunaku katono naye nga inshallah ajja kubeera bulungi naye nga sirinzeka nze bampita omumbejja Florence atakoga atagejja atagenda sataga stress wadde aginte sembereza nze sitya bigambo nta nekonako yagwa ekijja gavuze gondo wala budde kuma wangana amanya gange galiwa kuliko eriryo mwasitulesiriyo atakoga atagejja ndele yajja ka milioni ndejene bibi wanga bade bakoga dakwati bawera bidenti ka milioni yomu ku bantu abankopa mu Uganda ne muwabira ne mu bitabo wamanya tujja kudaka ina kurabudde wanga bade batugenze kodda nesirinze kandi ne mwana mwara peace tattoo peace tattoo be my lady every tight chiro amati abanja sete ku stage kamilioni ya nagana chala we bwe bitobyo nabyo na gwe basendede taka bobi wine katanga nange neyongera manyamala kale nange sete aga stress ate sikoma kwago gokka nze Job Paulo Kafero omugenzi anti tulina okumujjukira munange agenda kubanga wese emyaka 10 Montana okuva lwe yafa seba kasajja bakadde nze nange nadde nebuuza nkankuze bwabanga yafanda abana ayisa emyaka 10 oza kubisiza amaye emyaka emeka naye munange sabina mukubba myaka kubanga wabanga omusajja oyo kubanga bairawe ngira kujja mu maso mu kibozibozi wema namakula wezeze emyaka 26 ne last year sije twayogera ejarema kazitereza Paulo Kafero abanga wezeze emyaka 15 Rema yesoti ngalinyise emyaka gye chikola amakulu kubanga Paulo Kafero bambi wezeze emyaka 10 ne bagenda kubanga bako nakuzo mwezi gena kubeera mmeka bana anyway ne Dana namusoka wezeze emyezi 2 Montana jiweza mangu ago jiweze abantu wafanga yangwa mangu ata yangwa nawe kunso yangwa la kuba emyaka mutandika jibba bubi tugitolako ne kunsuna mu mangu nenge na kuzo mwezi 12 May tugenda kubeerawo kawa ku kalenda wagenda kubeera akasiki yes tuveewo akomugenzi to okumujjukira Paulo asiza nako ebintu byokunzo kuyingira mu kasiki Paulo Kafero tebananga abakwadde nti bamutwalo beetale bati katenya otuveewo tugende eri enkoko njeru eri gyamuzala masaabe eyo ku kyalo gyamuzala munnange tulina okubeera okusabaawo mu kisaawe ate tukulembeddwa bandi bakadongo kamba basama Mathias walokaga batabeere era kati Mathias watabe wadde bamulogedde okugulu ekitalo ate anya ku yali akuya kadongo kamya yali gundi chikofira dije chikofira simanya yo ate tinze nsubira bayimbi bakadongo kamubonna okubala banga bakola ki okubala banga gye bali negwe nawe nabikanya mugoloza mu byenyogedde tebiriyo oli badembo okugenda osinkana muganda wo mugenzi jo Paulo Kafero ate chikuyombyeza cheje myaka mingi anyway munange tuberenga tumujukira myaka 10 bwe Montana bamisi bana etukuze Job Kafero Prince tolirekayo Prince Job Paulo Kafero bamuita simamba jegere simamba kutulabisi jebali ba princess jebali tabayinza butabayera abajibe yaleka abakyala kwani kwa katumule mukatine atana luvanyuma tukomewo tugere mu kidako tova
oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Yes, buli lunaku olwokutaano jangu munange osabiramu n'omusumba Yiga Augustine abizayo ekawala. Tomanya lwiza okuwa lunaku lwa peace olwokufuna emmotoka nga olabani Amiri Sengendo wawe ko kakanyumiramu paka kugwa okuva lwe byatandise kumanyira gundi yitawo bayimba nnyo bannaabwe kati mutuufu omutwe kyamugwanira nayimba ta munembo munene nyajira okwabika Asani oliwa Asani tengayo mpira gw'emmotoka tomanya mu short break eyo ante program amachama nje tuchaba twaida dala mu maaso mumbejja anti tukomyewo ne kanyomero bakayita egulire akatudde wano program amachama lungi gulire kyali kusadiyo nganze sina kuwalyange kale mukano gwange wena yakatweyongako tukwaniriza nga okatekako TV yo amusanyazi gadega myansizamu lwenkuba kati gakomyewo fe twatandikidde tuli mu kitundu kale Yesu kyali mu kitundu kyaffe ekisooka toli wala nnyo yamuyiseeko naye era ojja kukolera adobade togirabe tetufuddeeyo Katonda akugabanyiza wamu n'abo bakoze ki ababaddeko naye nga eggulire de tugenda okusooka nayo eggulire ly'abasawo bano abasawo ba private peace abatali banabe mulago aba government abayina amalwaliro ga private yes bavuddeyo okwekalakaasa era bekalakaasizza naye polisi yabibirinyemu eggere polisi yalinye mu kwekalakaasa kwabwe oba okwemulugunya kwabwe kwabadde bakoze eki batandise okwemulugunya lwansonga bo bagamba nti lwaki babajjako omusolo lwaki abajjako omusolo government ebasasuza omusolo ate nga nabo bayamba ku government kujjanja abantu ate nange ejja kudda kusaidia agundi ya government kakati bwe baleka ne batajja ne batabajjanja bafa government ne bajjanja ba date government ina malwaliro titsi kangolekera katoba ya ne mukole gwange ligadi nsala tusule egulire eryo tusoka tulirabe ali n'oluvanyuma tukomewo tulabe kye kigenda maso ina malwaliro mutulekemu jako akawuwo Polisi mu Kampala ng'ekulembeddwamu DPC Joseph bakalekeeyodde abasawo abakolera mu malwaliro ag'obwannannyini abeegattira mu kibiina ki Private Clinics and Dispensaries nga bano babadde bategese okwekalakaasa okw'emirembe okuva ku Railway Grounds okugenda Constitutional Grounds nga balaga obutali bumativu bwabwe ku nsalawo y'ekitongole eki KCCA. Bano bagamba nti bateeka okusaba kwabwe mu kkooti nga bawakanya ensimbi ezabasibwako ekitongole ki KCCA ate nga baliko ne ssente ze basasulwa bwe baba nga batandikawo amalwaliro gano. Tukale twa petitioninga against trading license naye bwe twateekayo okusaba kwaffe mu kkooti bwe twateekayo okusaba kwaffe kale omusango tugwaye tegunawulirwa byensonga lwaki tuze wano naye twayise mu mateeka twasabye. Bategeezezza nti KCCA eyagala baweewo omusolo guno ng'abasuubuzi ab'ebintu ebirala so nga ate bo baliwo okutuusa bujjanjabi ku bantu. Eddagala balifuna mu private clinics. We are partners of state, we are not traders. They want us to pay trade license atenga councils zaffe zituwa license yo cooperating a private clinics. It is very ashaming. Mu kwogerako ne bannamawulire Joseph Bakaleke agamba nti atuukiridde abasawo bano n'abasaba okuddayo beetereze balyoke bafune obukuumi okuva eri poliisi wabula abamu ne beerema era kwe kusalawo okubakwata. Nembasaba bagende beetereze bawandiikire poliisi bagitegeeze balyoke bafune obukuumi naye nga kutegeragana kutono babagamba looya waabwe yabagambye namaze dde okufuna olukusa so kirabika looya aba misleadinze ate n'abaleeta wano bo babirivinga mu kyabagambye ate nga si kituufu. Bakaleka agamba nti talina gwaguddeko musango gwonna wabula agezaako okutaasa bulamu bwabwe olw'ensonga nti okwekalakaasa nga poliisi tekimanyiiko kya bulabe nnyo. Kubanga ideally kyenkola kulaba nti mbasevinga bulamu bwabwe okubeera wano nga tetumanyi nga they are not secured, it is dangerous to their security as well. Semambo Joseph yakusakidde Greno ku lwa ABS television. Ndowooza omukulu Bakaleke omuwulire bulungi P3 yagambye nti tavuddeyo kulemesa kwekalakaasa kwabwe nale mu kutaasa abantu kubanga okwekalakaasa nga poliisi tekimanyiiko si kirungi n'ate okwekalakaasa kungi okuwaddewo poliisi
polisi ng'ekumanyiko ne bakulinnyamu ki eggere kati polisi n'obwa polisi wammwe kale mulimu gwamwe gw'obukola yesu tusiimira tugwagala naye botuyita otuvaine tugamba ntugenda kwekalakaasa kaŋŋambe nti ab'ekibiina kya gundi babudde bagenda kwekalakaasa balina olukiiko bati ne bwe wati era polisi evaayo neekola ki neerulinnyamu eggere okitegere kati esaawa naye agamba mbu tali mu kulinnya mu gundi yabeggere abula ali mu kuziyiza kiri ekyokwekalakaasa nga polisi tamanyi tibayinza okufuna obuzibu bwonna naye nga gwoba olaba ddala abasawo baneeno aba private yes batuyamba okutujanyabira abantu ekitegeera kati neddagala kyamanyi bagula ligule sikiwa nti gavumenti yeribawa kati lwaki babajjako omusolo no nze kyengezaako okuteesa nti eri kangeze kanjogere wende nti gavumenti era ye polisi yeyabakutte si bwe kiri kyengezaako okuteesa kwekyo nti Uganda yaffe ekyuse nnyo omuntu wa leero mumuleke abeeko ke yeekolera first time mbadde sinawuliriza ggulire nga ndi mukuwolereza side eno nakyuse dda lwansonga etya tebuli kinnoomu bamuleka akole bizinensi ye omukyala oba omwami alina private clinic kitegeeza mwajja ekyokulya oba ekibeezaawo famire ye ate nga yamala okujjanjaba omuntu ate bwatyo abagaseeka ekyo kye bayise nti nabo babanga abayamba gavumenti era bayamba kubanga omuntu atuuka eri emulago ne bamugoba nga teri ddagala n'agenda mu private clinic eyi ne bamujjanjaba kati eyo kyengezaako okubuuza nti ngaffe oba giyite gavumenti ya Uganda omuntu egenda kumukkiriza ati abeerewo mu ggwanga nga ne ke yeekoleddewo bakasaanyaawo singa omukyalo oyo atudde ekkabangali ya poliisi abadde bakutte eddagala lye ne bamugoba mu byokkola bwe busawo bwe yakeera n'asoma emakerere basuubidde agenda kudda mukyala atandike kulima anti bagenda okusikako amasimu motoka ng'otambula muje twatukola eggulu eryo muri abeeri ly'abasawo eryo ndowooza yogenda okubeera n'omulamwa gw'olunaku lwa leero era gwena ABS tegeka butegesi simu yo tukomerawo mu kanyomero kaffe kali ak'omulamwa lyegwe tugenda okuba nga tuteesaako era eggulu eddala ligamba litya eggulire eddala lyanina ku sayidi yange ligamba nti abatuuze b'ematugga batabuse lwa ttaka babulako katono kwetemaatema ekibba ttaka kyatandise batugga bino ebintu birimu famire tukwatagane ne bibeeramu ne bannakyalo tukwatagane abantu babanye ettaka lya famire nagenze byannemye okutegeera ensonga lwaki nabadde njagala kuliyingiramu nyombe buyombi beoba osanga nga be bazayoni group tugenda mu ggulire eryo ate tukomewo jako akawuwo tingi walinga ate abakulu tebagiriimu batumalira biseera na budde tujja kuwewenyula abatuuze bano abatuula ku kyalo Sanga mu ggombolola y'Egombe mu disitulikiti wa Kiso okutuuka okulaajanira abakulembeze wamu n'abakwatibwako kidiridde bwe bagambye nti batabani wamu n'abazzukulu b'omugenzi Lwabidongo okwekobaana okubabaka ettaka lyabwe lye bagamba nti balikulunguliddeko ddala ebbanga eriwera olukiiko olw'amangu lwe batuuzizza ku kyalo kino abatuuze mbategeereza ng'abo bonna abaagala okweddiza ettaka lino we bateekeddwa okuleeta eddaama ettuufu erikakasa nti be bannannyini ttaka lino era ng'olukiiko luno lwetabiddwamu n'abakuumaddembe okuva ku poliisi y'e Matugga. Ye nannyini ttaka naye wano weewaawe we yagabana mu butuufu mu ttaka waayogerera atemyetemye ettaka lye mu byobugagga bye mu baana be mukimanyi bulungi era n'aleka eddaame ng'alikoze ng'alambisa ebintu byonna nga bw'afudde abikoze eki gaba ttaka lya landlord wabula nze kubawuliriza kubaganya ebirowoozo tuvuga nga tuvuddewo n'ekimu ekituzimba. Abatuuze bano bagambye nti nannyini ttaka lino omutuufu bamumanyi bulungi nga bano abaagala okulyewaŋŋamyako tebamanyi gye bavudde ng'ate kye baagala kyekimu kyokka bo kyakusigala ku ttaka lino. Yafa 78 nga zenna emyaka 5 tubaire emyaka 45 njakubuza mwami Lule nga nvudde ku kiri ekibanja ekibanja ekyo kyoyogera ku kino mwakiwa mukyala najjeke mu bbanga ki bw'omala okunziramu ekyo oddemu ombuulire etteeka ly'ettaka lyafuluma mwaka ki okugamba nti olina wanabanga mu paka singa abaddewaawo nga yakozesaawo wajja kusigala nga abantu wawe nga wakibanja
olukiiko lubadde lukyagenda mu maaso ne wajjawo omupunta ng'ono abadde agezaako okwogera ku bikwataganya ettaka lino olwo ne bamwambalira ne bamutabukira ne baagala n'okumukuba nga bagamba nti si yasaanidde okwogera ku ttaka lyabwe era ng'ono poliisi yemutaasiza ku batuuze bano abadde baagala okumugajambula. Bagala okutuwa kingi walinga ate abakulu tebagiriimu batumalira biseera na budde tujja kuwewenyula oluvannyuma lw'okutaasa omusave yonna abatuuze bano balambuza ABS TV emmere yaabwe yonna eyasaanyiziddwawo wamu n'eyo abantu bano gye baweze okusaanyaawo era nga bano we basinzidde ne basaba ab'obuyinza okubayambako ng'emmere yaabwe eno esigadde tennaba kusaanyizibwawo. ate tebatulaganga na buli omu bano mu busungu obw'ekitalo baweze okufa n'omuntu yenna anaabanganga okubajjako ettaka lyabwe kubanga tebalina wakudda singa lina abalitwaliddwa. Amateeka tujja gatwalira muza gavumenti eneegenda okujja okutaasa amateeka gentwalidde muga gentwala luzira banga basobola okungoba mu katale k'owino ne bangoba gye nali nkolera ne gyenkomyewo okulima mu ngobye kitegeeza nze mulina kuntwala luzira nembeera eyo nembeera nga nfunyewe. Omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ku poliisi y'e Matugga Olowo Christopher bw'abadde ayogerako eri abatuuze bano abasabye okukuuma emirembe nti baleme kwetemaatema kubanga tewali muntu yenna ali waggulu w'amateeka. Nze nkakasa obukakamu buwangula buli kimu nga bw'onoogamba nti andodoto musaamu kitiibwa yajja sigala andirodiwo. Asifa Nanvuma yakusakidde eggulu eno ku lwa ABS Television. aba ABS mbutuufu omukuliko eyo e Matugga naye ng'oyo omukyala muwagidde ate mwagadde Kampala oba Uganda yonna bw'otafuuka kyakula sajja ofiirwa omukazi agambye ntulugunyiziddwa okuva mu Owino paka ntuuse Matugga ku ttaka naho mungobako kati mwagala nnesseemu muguwa munyumirwa bakuziika ajjabbe wewenyula emiggo n'agamba ajja kuba wewenyula emiggo egifikawo ginakwata ki ettaka naye nga piisi gyomulaba omuyimbi yani ono Victor Kamenyo yayimba oluyimba n'agamba nti bwe ndiba ngenzi balikola ki baligaba n'ebyange omuntu obanga yafa sima 76 nakati essaawa eno mudikubye muli mukubirwanira wabanga yabikola yabirekawo mulowooza mwabisanzewo mugenda kubibeeramu kituufu nnyo ekyo naye mu butuufu nze kyenkubiriza naddala okulwanirira eri omwana omuto oba omugigi omuto naddala gwe okwefuula nti oli mugezi nnyo ozze osaanyewo abantu kuba kati kankubulyamu mumbejja tudde mazima abantu abamu bafuna ebikolimo ne beebuuza gye bava kiki otema muwogo okukolimira emmere yonna ogisaanyiza ogitadde ku ate nga sonaweoteeka mu kibuto mukibuto kyawe kikyo n'abakale mukyawe nyize nnyo ze omuntu atemaatema emmere ndaba asobola n'okuyomba n'ebikopo mu nnyumba no omuntu atematema emmere asobola okutematema omuntu ategeera kati lwaki oyomba otematema emmere etayogera yebeezawo famire yo yebeezawo olubuto yo yebeezawo layifu yo ayi okuteja otematema naye nga mwesotingi abantu be Matugga bwe libanga ettaka nyanyiniryo yafa nayireka mu 76 kati nama mwesotingi kubanga guma n'eryo ate nekisooka ettaka tebagenda nalyo mu ntaana bwe buzibu obuliwo just kuzimbako bw'obanga oli yaleka atemyetemye ebyobugagga bye nga birekedde abaana kuba omwami mu agambye nti yaleka buli mwana amugabanyiza ebyaki ye amuleka alina sima emyaka 5 kati alina sima mu emeka okitegeera kiraba nsonga lwaki temuleka abaana n'abazzukulu ne beeyagala mu byobugagga bya kitaabwe okusinga okola ki okubiyingiramu naye nga kego amawulire ate getukutuusizaako ndowooza olunaku olwaleero kubanga amakya amalungi bwe katowe kabadde akanyomero k'amawulire tugendako mukya mu business tugenda kubanga ate tugenda eri omwana muwala Zion K oba ani Zionike yeta musama yejanide izo musama yazirya yakalengedde namusuula eri yana kyekire program amatama lungi anti tubadde wonze n'omumbeja Florence nga tukutusaka kanyomero eggulire oba amawulire mu program amatama lungi katugendeko mu business tojjako remote yo amatama lungi oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Ok,
Okay, mikwano gyange oli mukulaba television ABS ekumuza ebirowoozo nenga mwase mutya mwena abali mu bitundu ebyenjawulo mwase mutya abakyala n'abaami mwasuze mutya abaana abasoma gwe nga batuuse dda ku ssomero wasuze otya omukulu Moses wasuze bulungi munnange naffe gye tuli akakuba katonnya eyo wammwe akakuba katonnya mulimu abantu abasinga obungi ng'agamba ke katonye kaneewogome mu kitanda sigenda kugenda ku mulimu kisinzira buli omu enkola ye kyensuubira abantu abasinga bakeera nze sitera keera n'ebiseera ebisinga lwenkeera lwentegera nti abantu bakeera ate abagagga tebeebaka abasinga beebaka abasinga tebeebaka abasinga beebaka okay mikwano gyange lunaku lwakubiri ffe tuba tugguse n'akanyomero kaffe aka bizinensi anti buli wondaba mwana mwala nsereko Zion K mba ntuuse okutuusako bizinensi mu programu yaffe wano amakya amalungi wamu n'omukulu Moses abantu babadde bakwebuuza waddawa wabulira ne mbagamba yali yagendako safaari kunoonya nsimbi naye kati ennyonyi yamusudde mu Uganda yakomyewo inshallah oba alhamdulillah nti gwa nsinga okumanya olusiraamu sakoze kuseko balabi ngezaako kuzukusa abalabi ba ABS TV mwebale kulaba TV eno kuba bagiwa award eziwera ekyo kikulu nali sponsor ku Serena award nange naziraba nga sizagamba nti nno zabuyayi baconsideringa because nze omu kwabo abagaba awards nga sponsor era mwebale kola omulimu guno nti mwaba abasinga ku TV empya ezakajja ezine tutumu eddungi ekyo twakisanyukirako nnyo kitegeeza maaso gye tulaga tulabayo okuva etwatandika kitegeeza omulimu gwe mukola mugwagala kituufu okay mikwano gyange nembazi kusako abali mu bitundu ebyenjawulo abantu abali Nakasajja mukono gayaza Kasangati Richard Nakasajja Mugagga Ruth muzuke mugende mukole abantu abali e Masaka Kyazanga Kyotera mwena muzuke banange mugende mbere nga temuka kalabya omukulu Nsereko Mutumba my dad Maclean Mutumba munange nawe zukuka ogende okole bamulanga kisempijja gwatusedda munimiro munange tate ekyo nkimanyi naye nga kubiriza ku bantu bo bagende babere nga ate balima omukulu Moses onaku olwairo tugenda kuba tutunuulira insurance lwaki omuntu yandibadde yeetaaga insurance mu bulamu buno obwensi nga bolaba Uganda yaffe bweri bwetuuse kati omuntu yeetaagira ddala insurance lwakuba nti abantu abasinga bamanyi nti no insurance bayaayo naye nze emyaka ng'ena emabega nali mu insurance nalina edduuka Kampala Road by then ne bagenda ne banziba okunziba okwo kwaliko ne gataliiko nfuufu oba ku mativi ag'enjawulo ndowooza ABS yali tenaba kutandika banziba obukadde ndowooza nga 35 nali mu insurance mu kubeera mu insurance nali simanyi nti insurance ekola ki esasula ne bansaba paperwork ne bajja ne bakuba ebifaananyi insurance nezaawo sente zange zibakoze eki zibatutte n'emmotoka yange lumu bagyambulirira waka wadde nali na security ennene insurance neekola ki neyamba so ebintu byenjogera mba mbiyinako idea sigamba nti mbigwamu bugwi sebo waliwo insurance za mirundi ebiri waliwo property insurance newabaawo ne life insurance kati ku bintu ebyo bibiri omuntu yandibadde asinga kwettanira ki life insurance oba property insurance insurance zonna ezo zonna zikola property kiba kitegeeza insurance ebintu byange byennina okugeza nga amayumba amamotoka kirungi nnyo okuba sente zoteeka mu insurance ndaba ntono insurance evaluinga emmoloka oba ya milioni 12 comprehensive waliwo insurance buno bwe tusasula mitwalo 7,200 oba tebuyamba nnyo naye insurance esinga okuyamba bagita comprehensive comprehensive eyo insuring ekintu kyonna in case ofunye obuzibu basobola okukuwa emmotoka endala okitegedde life insurance bwetugenda ku life insurance osobola okugamba nti kanteekeyo buli mwezi emitwalo 5 mu myaka 6 nja kuba nina sente bweziti oba bwenfuna obuzibu bodaboda nenkuba okugulu sente ezo zentaddeyo zeziba zinkola ki zeziba zindabiri yes
Okay, kati insurance omuntu yandibadde insurance yandibadde tandikira ku myaka emekolowoza. Insurance myaka jonna. Myaka jonna. N'omwana ne guba wakazaalo solo muteka mu insurance. Kyogamba yitalwala. Abantu abasinga obungi batya nnyo ebya insurance ebyo lwaki bagamba bayaye abantu abasinga basala. Anti atabikozesangako yagamba nti bayaye. Bw'oba tonabakola mulimu gwagamba nti bayaye. Okitegeera soko okole ku kintu ekyo insurance teteka ku pressure lwa nsonga omwezi bw'okwata emitwalo 5 ku life insurance n'ogiteekayo tegikusala bw'oba ofunye obuzibu oddayo n'obagamba nina obuzibu bakusasula sente ezo oba ne bakubisaamu times kati bo bafuniramu wa insurance efunamu nnyo efunamu etya because osobola kuinsuringa leero emmotoka yo neetagwa kigwa mwaka ne guggwa kuba bo insuringa buli mwaka omwaka ogwo gwonna wonna ofunira obuzibu oba tofunye obuzibu ofuna sente ezo. Abantu abasinga obungi bagamba nti nina mukwano gwange yaŋŋamba daddy waabwe yateeka ebintu bye mu insurance then bwe yafa bwe bagendayo bawa ebintu byabwe nga bababuzaabuza ate mujje luli mukole bwe muti kisinziira engeri gy'oguddewo insurance eyo kyekiringa lwaleero kale bwengwa ku accident banka nze nsayininga nze signatory ebiseera ebisinga banka esobola okugamba tuwe empapula eziraga nti oli yafa olusi yazibalekera nga tozirina tuwe ekintu kino nga tokikola ki tokirina kati ani gw'osuubira okumala gakuwa ssente ng'ekintu ekyo tokirinaako bukakafu olina sooka n'obeera n'obukakafu bwaki bw'ekintu ekyo ne bakuwa ssente because nze insurance yasooka nensaba receipt zensuubulirako nga nzirina nendaga ez'e China nendaga ez'e Dubai nez'e Uganda ez'e Kenya buli kimu nga nkikola ki baba balina okusasula sayina nti nalina looya ne muteeka wa nze nyini buli kibambuuzanga nga nkiteeka buli kibambuuzanga mwezi nga gumu nga bampadde ssente kati eri omuntu ng'atandika butandisi oba tumuyite beginner ng'agamba nti njagala insurance naye ngenda naki insurance kyogenda nakyo insurance teyeetagisa kyamaani genda bugenzi n'obagamba njagala ku insuringa kintu kino oba kino ne bakugamba tuwe ku lupapula luno lwakyo kuba business teyeetagisa nnyo ndamameti ng'oligistaringa tekyetagisa ebipapula bingi ekyetagisisa ebintu ebingi ku insurance ng'ofunye obuzibu because bw'obanga oli mu insurance kyenkuwa amagezi gange nga gwali eyo bw'oba okimanyi nti insurance ekintu kyange beera ng'otereka receipt z'oguliddeko ebintu kituufu ekyo beera nga bizinensi yo ogibalirira end of month bwekiti mu budde bw'ogenda ofunira obuzibu insurance egenda bikubuuza egenda kuba ebikubuuza kubanga bo tebagenda kukwata togamba nti banzibye leero ngenze mu insurance banneeyagaliddeko insurance balina nnyo kyemanyi balina nnyo customer care omuntu ng'ofunye obuzibu bakugamba bakubbye batya mubiyeze bwati n'amenya biki byobadde olese munda bibabbye kino ne kino tulaga empapula zaaki ezikyogerako n'obibawa lwaki tebakusasula ng'obibalaze kugamba bo baliwo okuyamba muntu baliwo okuyamba in case ng'obanga olina kikutuuseeko ng'obadde oterekanga ssente zo abantu abasinga obungi naddala abali mu kyalo kati jjajja wange aliko ABS TV atulaba naye agamba muzzukulu insurance byo byebiki bitegeeza ki ayina abantu abasinga bali eyo agamba insurance emmotoka eno kangene njikuba ekiguba nsasule kuba ekaddiye ebyo bayinza okubuuza ebibuuzo nga tojja bisobola kati ate by the way ekyokonyeeko kati emmotoka yange eba tegudde kabenje naye nga ssente zange zebalina oba ebintu byange bye balina mbyetaaga nkola ntya anti bw'oba insurance ng'ekintu kitadde mu insurance omwaka bwegugwawo nga tofunye buzibu kiba kitegeeza tosobola kijja oddamu no insuring omulundi oguki kuba wano wonawo ofunira obuzibu ssente zo ezikuyamba oba oterese kyekiringa mu banka oba toterese ssente ate kikyogenda okugjayo bw'oba otereseyo ojjayo kituufu okay kati Regan Rich Ntale katufuneko ku masimu abantu babeere nga ate batubuuza ku bibuuzo ebyenjawulo ebikwatagana ku insurance then tweyongereyo ate ne program yaffe. Hello mkwana jiseeko. Hello. Abantu abasinga obungi bagamba nti insurance bayaye. Oli agamba nti nzogenda mu insurance nfuna akaboksi kange nembeera nga nsula mu ssente zange ne mmanya nti nzirabako ewaka. Bajja kasitula lumu akaboksi ako koolaba oba ofunye obuzibu. Oboksi obwo bulina problemu emu. Kyetaagisa kale ndowooza olina account mu banka.
kubeza account zo zirwawo okuvaayo kyekiringa ne banka etuyamba kosobola okubeera ng'oyimidde mu line ng'oggyeyo ssente ng'olina kyogwenoga kintu ekyo ndaye bantwalira nnyo ku speed kankireke kanve mu line okitegeera naye akabokisi olinnya booda n'ogenda waka n'okakuba kuba kabakako n'okakuba ne kaatika ende ekintu kye bakubalira kifu ssente ozitaddemu zikoze eki alina abalala kyembawo amagezi abakola bizinensi bw'obanga okola bizinensi yonna gezaako okugenda okumanya gy'osuubula ebintu because kati kiringa sukaali osobola okubeera nti olwaliro wanya 5 kati gwe otunda wa backing up otereka ebintu bingi totegedde kiri eri wenjogerera kiro ndowooza eri ku 15 bw'eba eri ku 15 kitegeeza nti akasawo ka 22 yes tofunye update kuva gy'osuubula bintu beera ng'ofuna update okuba ku ssimu kiri kitya kiyimidde kitya bw'obuuza ne ku maduuka mala gatunda gatya osobola okubeera ng'otunda 4 linga atunda 3 naye nga tewategedde gy'osuubula olaba bajjawo oli gwe tebakugulaako oli alina ekyenjawulo okitegedde gwe tolina kyanjawulo toweebuuza tokubye essimu kubuuza wantu gy'osuubula bintu wali watya olugoye bwetu bwe bantu tusobodde bweziti balusaze oba tebalusaze Regeneration tale tuwe ku masimu omukulu babeere ng'ate bamubuuza ebibuuzo abantu bangi balina ebibuuzo ku nsonga ya business abantu bangi baagala otandika business naye tebamanyi atandika atya yandikoze atya okuma ssente zo zizanyisiza mu business bangi balina ebibuuzo eby'enjawulo naye olunaku olwaleero katufuneyo ku masimu ate tumanye kiki ekiri ku ndowooza z'abantu hello oyo ye watyo wageze network ayita wanya abantu omanye nkuba bwetonya network ebeera nzibu hello mukwano mulala agiseeko ona abamu abakuba essimu nga alinako nusu 2 nalowooza n'azoogererako ebbanga lyonna nusu 2 hello wangi hello wangi sebo kale sebo nayo bale kulaba ABS yes sir yes yes sir obuki sebo network ye sorry for the network siwulidde bulungi omulala agiseeko mukwano nga tuvudde ku insurance katwogereko katono ku musiga nsimbi hello wangi yes baba yagala kola ki bw'oba yagala kola ki ssebo bw'aba yagala kuyingira mu insurance yandibadde akola atya nze sikola mu insurance naye tubawa amagezi nze mbawa amagezi mu buli kimu bw'oba oyagala insurance nyingi mu Uganda yes insurance nyingi ne Kampala mu town mwebali yes banji head office weziri ne office zaabo ogendayo nze buli kimu nkisomesaako ne sikola mu insurance ndingenda kutusa mu insurance nkisomesezzaako busomesa olunaku olwaleero anti munnange abantu abasinga obungi osanga oyo yakateekako tv ye ng'ate ayagala okuyingira insurance yeebuuza kiki kyengenda nakyo ntandika naki n'emitwalo 2 bagikwata oba n'omutwalo bagukwata so kale bambi abantu balina ebibuuzo byabwe naye network yo erabika eganye wabula bwe tuddako ate ku nsonga y'aba investor bintu ki ebireeta investor okugwa ennyo kiki otegeeza bamusiga nsimbi bana bava ebweru nabano bennyini abafa aba bulijjo abantu nabaddeko ku tv oba ggulu baddi ba investor kankyogereko bwenti bagezezzaako okusuula maketi ye Uganda batya investor ono luli twasobolanga China n'omanya nti wemba ngenze China bwe nsanga omanyi China waliyo ebintu bya mirundi ng'ena essimu eyinza okuba erimu essimu 4 China naye nga zonna zezimu waliwo ebyawukana bitono nnyo eno original eno fake muli original okitegedde
bakole bagamene ya mitwalo 2 eno ya 10 eno ye 5 eno ye 3 kati goma ndio osobolako kati omuntu ategera oligino ya mayanti eno oligino okitegeera bagezezaako kyemmanyi nze ng'omusuubuzi okusuula omukyayina agenda naleeta amasimu kubona obudde n'agamba essimu ye 3 munnayuganda nga yasuubudde essimu yeena ye agisaze bbeeyi kitegeeza tosobola kompiitinga na mukyayina kuba abakyayina kyetwali tusuubira nti nga oba batabajjaako musolo twali tusuubira nti bajja kukola factory naye ate mu nsi zaabwe ffe nga batujjako omusolo gw'amaanyi anti mbadde nkyakunyi nti oba twali tusuubira nti bajja kukola factory tugende tubasuubuleko ewaabwe wano nti ogola factory ng'ejjinja nimugenda bannayuganda musuubuleyo naye kati kubuna obudde balinga abattanidde ate obusuubuzi ekyamaanyi nnyo nti bo balina access efuna ekintu ekya layisi n'ekitunda ku ssente za wansi ekitali ku munnayuganda okitegeera esaidi ensi zaabwe ez'ebweru twali tukikozesa nti tugenda tubasobola kati ennaku zino ate bo be balinga abasuubuza wano ate be balinga abatunda layisi kwegamba abasuubuza ate era ne batunda kwegamba ensi bagyefuze abantu abasinga obungi abasuubuzi era nabo nga bamusiga nsimbi abaffe baawano bagamba nti bannanga abantu abo batulemesezza tukole tutya kituufu nnyo balemesezza kati nze mma nkiteeka eri gavumenti eba ekiteesaako kuba nze nga nze siri mu gavumenti nti nja bagamba nti mukole kino kati gavumenti erina otuyamba negamba ekintu kino tukirabyembwe eti twogere ne bainvestor balina kukoma wano balina kukoma wano okay newankubadde embeera eri bwetyo nti batwefuze nnyo kati gwe omulala ali mu bizinensi eyo kuba Moses togenda kuŋŋamba nti ogenda kivaamu olw'okuba omukyayina alese esimu ya mitwalo 3 odduke mu bizinensi okuba naawe badde anti kati bizinensi zigudde ennaku zino bwe zityo oba nsobola okugeza ku kompyuta kompyuta osobola okubeera nga second hand ogijjeyuka eri origino ogituna emitwalo 7 omuyindi n'asobola empya n'agireeta ate ku mitwalo 75 tosobola kompyutinga na muyindi gw'otunda origino ye atunda kipya kati ffe tukole tutya okuba nti tukompitinga nabo kale kubanga omuntu omulabi wa ABS TV ali eyo naye musiga nsimbi tagenda kuva mu business yolo kubanga munango muchina amagezi gema baba batavudde mu business kyoyina okukola soko webuza marketing nga weyimiridde genda ke oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo Yes, kunalele mo trust oikane ate munango berenga otekayo etakario oina nyumba yo oina motoka yo wiro gikoye yagala gitondo abuze abagezi babinze abagezi bangi abakozi b'ensimbi bonga we bali bagambe motoka yabukadde umeka evamo bukadde musanvu kale ngwamo bukadde buna yina agikola kinaji but nengena buganza mu trust we can ngabo kiyanti bali trust munegenda yo kubanga bakola batimanya tenga basobola tubakulisiza yewo omusamaza nikenga ageza ko kusomesa business chechi ale muneje wetegekedde wenja olema okwemalamu amaanyi omanya nti nange kino kisobola bwe ba motoka nsobolo jigulanga tebajimpadde kye bayise business akanyomero business mukakulikireyo ddala eri ewa Zainike n'omugenyi we nga bagezako kusomesa ogenda kuteekateeka otya enkya ng'okola business ogitandikewo ofune capital ali munaye naawe obeereko omugagga mu ggwanga mumbejja tukomyewo naki kulika ewa Zainike nenga ngoyina ina yakatoyungako obwedda ogituddeko okuvayo mu kisono kyaffe ekisooka paka mu kisono kyaffe ekyokubiri nakyo tukitandise tukitwaliriza impola naye nga tuyingiddewo n'akanyomero kaffe ak'omulamwa oba tuyingiddewo ne topiki yaffe ey'olunaku olwalero naye nga tubadde tuvaane no mawulire abagambye nti eggulya ly'abasawo bali abasawo ba private abadde beekalakaasa ku lw'omusolo gwakola ki gwe gavumenti de tugenda okwogerako gwe omulama gwe tugenda okuba nga tuteesako ate olunaku olwaliro katwagala omunnayuganda ali ku mpawo ya ABS TV otubuulire gwe ng'oli ku ABS naye okimanyi osasula omusolo okimanyi mulimu byosasulira kale omusolo naye nga tebitegerekese bulungi otegera bali njagala oteesa wamu naffe ng'okuba kweza essimu zola ku screen otubuulire gavumenti tetwagala okumanya gavumenti abasawo bane baleke bagende maaso n'okujjanjaba nga tebaa musolo oba bakenderezeeko ku musolo oba gende maaso basasula omusolo gwe gumu still gwabadde nga basasula gw'oteesa otya nze kusalira yange kyenteesa okujjako nga ne gavumenti amalwaliro ga gavumenti nago gawa omusolo nago gawa omusolo oganda ga gavumenti nago gawa omusolo nga aba private bakola bwe bamanga naga gavumenti tegawa
musolo ne bano tebaddamu okuwa omusolo kuba nabo bajjanjaba bakolerera ggwanga. Yes, wanga bo bagambye nti tuyambako gavumenti okujijjanjabirako abantu baayo. Omuntu ava mu ddwaliro agenda emulago. Okitegera kati emulago ogenda n'otuuka nga teri eddagala. Eddagala olaze wala nnyo. Kukuutira ekibaluwa naga afuluma kaawe bwero. Ati olaze wala nnyo. Otuuka emulago nga layini ekoma kasubi mu katale. Kati gwe ng'ate olaba obulamu bwo buggwawo. So ng'omusawo wa private wali eri ekawalo oba kasubi oba munaku asobola okutaasa obulamu bwo nga tonnaba kutuka kufa. So nze kyenteesa bano bwe kubanga kikkirizibwa nti bw'oba tebatukkiriza bantu bano okukola nga tebawa musolo babakendereze kwa 100 kibeere 50. Kubanga tebasobodde kukendeeza bagusaleko. Kubanga tebasobodde kusalako babalekere ddala bagende maaso n'okujjanjaba ki abantu okusigala omuntu gamba nti private zivuddeyo bannange weewaawo omuntu atasobola gavumenti agenda atasobola obudde kale atasobola kudduka mu ddwaliro lya gavumenti ng'ali bubi okusooka okuyita ku ddwaliro ly'okumunaku nsooka okufuna kati njagala babuuza abo abaagala okuggalawo ekyo first aid kyeki kubanga batugamba sooka ofune first aid nga tonnatuuka waggulu eri simanyi oba mulago okuvuga mu katanda. First aid mbadde zino obulwaliro obwa private bwe tusooka ofuniramu obujjanjabi omusota gunnumye sooka ontaase nga sinatuuka mulago. Kakati kituufu kyeki tunatuuka nga mulago nga tumaze kutuka. Bwadde pisa tumunyivu nnyo n'amalwaliro naye nga mukwano gwange ogenda kubanga ekyakoze essimu otubuulire oteesowamu naffe gwe kenyini ali eyo gwe wena oli musawo oli nansi oli dokita okola mu private. Dr. Paul munnange osobola okuba essimu Dr. Bonne n'olikuba kubanga naawe olina eddwaliro lya private kuba otubuulire ddala gavumenti ebakolera etya ku musolo. 072558 kyekiganya aliseeko. Hello. Twase bulungi mukwano wasota. Yes, Mugisha Wilberforce. Osinzedewa? Moyo. Yes, sir. Ye mukwano. Obulamu kyekisinga. Balina okusasula. Yes. Obulamu kyekisinga ate bannange tuyanzayo. My Kobokoro. Nyonga. Wilberforce okuva emoyo. Ayo komuno njogera naye mu lulimi lwawe. Nyonga matu kombo. Bireke. Amala moyo tulabuza kulinga omwami bambi afayo nyakwa nnyo muli mulamwa ateekwa okuba n'ateesa. Ate nga abantu tebamanyi Luganda naye ateesezza mu Luganda ate olugumu. Kitegeeza alumanyi. Oyo omwami Wilberforce yagambye nti gavumenti obulamu munange kyekisinga. So n'olwekyo abantu bakole ki baleke bagende maaso n'okujjanja abantu. Ate ogw'omusolo gugera mu kyekitalazzeko nekugamba Florence omuntu enkya agenda kubeerawo atya nga talina wadde bizinesi. Bwabanga omwana avudde Makerere asabye busawo nga talina we yenyiga mulago. Lwaki tomuleka nakola private kuba bamusomesezza Makerere. Bamusomesezza bwe banyiga empiso, bamusomesezza nti kapiso awonya kibumba. Kale, omulala Alex mukwano, hello. Hello. Bajja gamba basawo private bampembi. Waje mukwano. Nalongo obulenzi ogamba otya? Tuganda. Ajaga Salongo. Mumejalikirya Nalongo. Naye abaagala nnyo. Munange namwe mwebale kujja kusaba. Nalongo teesa naffe tuwulire. Emisolo bagikendeeze.
Kanange mzungalita ame tumwagala babone nafe mutwagale nanga mutwagale musuma mwagale oli kutivira muno kogambira ayiyo nanyini yo gwasibo nalo tujja kugwa mu program yaffe kubenga eri mu kicho nange omusuma nafe twagaleko omususe nafe twagaleko muli bangi mwana mwagala era pasa igaye otayeera lala mwanange okwagala nyongwano nafayo obulenzi tubagala nnyo kasana luweero munnange mwebale ate kubeera nga mulaba ABS TV naye ngono ateeseza bw'ati onali mu ttiimu amaca amalungi kyefu agambye nti emisolo owulira emisolo abasawo gye bawa gimala emisolo abasawo gye bawo emisolo abasawo gimala naye ndaba tulemeddwa n'okufuna obuyambi obumala mu malwaliro ga gavumenti kati ate olwo kyategeeza nti bwe babujjawo bu private kati ekirange kyesitegedde kyefu oba teeseza otya mukwano ogambe nti emisolo gye baba gikola ki alinga gamba nti emisolo gye baba egyo gisigalewo nga gikola ki nga giweebwa nate hello agiseeka agamba ati hello tuwe kumanyago ne gyosinzira wangisebo kale kiganda kyaffe webale kulaba tv wangi osinze daluda okay mukwano okay so mukwano oba network ayo kiki terera bulungi oteese wamu naffe ku mulamwa tugere mu maaso baby sobola kuba mu ggwanga lwaki okay ate bale nabo baseera lwakubanga emisolo gye baba mingi bakuwulidde bulungi mukwano nti bo yabaken kabiseera gavumenti bakendeeze kuna basobole kukola ki okukendeezako ate ku misale bye basasuza omuntu ng'omusujja kyabadde ayogera nange gyalagatula ABS nze ky'omwami okyagezezako okwogera nti tegedde ate agezezaako tugamba nti ne private lwakuba tubawolereza ne nabo basukka okuleega abantu emisolo singa jjajjawo ayingira akalwaliro ka private emulago bani mujjanjabidde bwerere bwabanga zeewo lwaki omuleega omusujja ogw'okumujjanjabidwalasa ngenda muleega nga ze mudwaliro lwange lwansonga nti nange bandeega omusolo gw'empaayo nsasula ekizimbe first of all abasinga bakolera si waabwe nsasula rent okitegeera eddwaliro so teribeera mu bulumu bubiri maama mitwalo 25 olina okufuna ekizimbe nga kinene kyonoogabirako ebitanda sikaani zibeerewa sima gye balongooseza okiwulira bulungi nnyo kitegeeza nsasula rent nsasula omusolo kati gw'osuubidde wonna ojja nekujjako emitwalo 2 okujjanjaba tayifuyidde ba malaria mba nkoze bubi kati nze kyenteesa abasawo ba private gye bajja eddagala babasalireko bwebanga gavumenti yebadde tunda eddagala eryo ddi waba n'abasawo ba private nabe bakendeereze kyakubiri kyenteesa ku musolo bagubanga kubadde 100 babasalireko wakati baweko omusolo mutono none bwati agambye bamuyita Noreen Baby ali mu timu n'amaca amalungi atugambye nti bannange morning naye gavumenti ekendeeze ku ki ekendeeze ku musolo gwayo kubanga tususe aba private mune batuseera amalwaliro nga tugenze naye nga lwaki Noreen bakuwulidde onagamba nti yeruhinda ino omugisha yagambye nti bajjewo emisolo gye basasuza
Nekirala at least watu solo kale omusolo omutinitini okusinzira professional yawe gyokogera naye nenda bangangenda kusobya omwaye mulimu ebintu ebitakendeeza kukuli anyway naye nga nze kyensabye gavumenti yonna gye bali munange Handsome Kaihura oba omukulu Kaihura nze mbadde nsaba okubire eri omulanga nga gavumenti yo okukendeeza ku musolo guno eno ogwa amalwaliro aga private mubakendeerezeeko n'abajja sobola okukendeerezaako bajjanjaba nti omuntu ujja kudduka emisinde nga nfa omwana ng'ataawa bagatuka bagambe nti akakadde nga sikayina omusaayi gwa 15 agaye nti emitwalo ebiri of course kati bwe bakola kuba kisinzidde olw'omusolo gwe mubaleega bwekyo ate kabadde akanyomero akebayita oba omulamwa tukuyite mu makya amalungi mumbejjawo tuba tusukkawo olwo nagamba nti ye Franka ku munaku ndabira nnyo piisi 3 naye mumbejja kyembadde nsaba gavumenti etuyambe etuggirewo ddala emisolo ku malwaliro ga private Baba yagala eguteke kale kugawa aga government bagwesasolire Franka omwana gana kitu kyayogedde nange nekirabanga kituufu kubanza okuva lwe banzaala nesangawo bajjajja nesangawo abazadde abatuzaala siwulirangako kigambo omusolo nga kivudde mu ggwanga mwe tuli kitegeeza omusolo gwe tegugenda kuvaawo namusobereko meseji yono onagambye matovu baby how are you agambye nti mumbejja nze kyembadde nsaba government bemanyi tegenda kwongeza omusolo awulira bemanyi tegenda kujja omusolo malwaliro ga private erekeraawo okutuguza naye eddagala lyayo abasawo batuguza nga tugenze emulago mu nkukutu bannanga tawa babalangidde byampolampola bino ebintu temubasomera mazima bakirize bakuli kuba kweyiga mumbejja kale zesifudde nenga wati tuli mu kuteesa ku nguzi eyo yawanza omuliro si muliro anti kati bwe batusaba omusolo eno nate ogenda eri emulago omusawo agamba walira kiriniki kawali eri ogenda eddagala notukonya okuleega nga abadde yanigeze eri ku munaku w'okukyensaba gavumenti gikubiriza omulanga ekendeze omusolo gwa private clinics ekyo kyensabyeko kirawo katusabe nti omulamwa gwe tuteesezza bawulidde kwebali abakulu kubanga waliwo neyagulawo ABS TV yatugamba tava ku program amachamalungi jenani anankunda naikale mwenamwena bekikwatako mukwana mu ggwanga ndowooza mukiwudde bulungi nnyo omulanga gw'abantu muguwulidde omusajja weeri moyo eri naye alaja nakulwa omusolo ogw'amalwaliro ga private naye kyembadde mbasaba mbwambi mukyuseemu muyambe ate omuntu ali eyo wawansi nga yetaaga ogenda mu ddwaliro eriri private amangu naye baleme mulega nsimbi natutte akalwaliro ke akatono batteeso nga tasanze mu ddwaliro n'erimu asobole ate okubanga ekintu ng'asobola okuyamba bannayuganda oba abannateeso beeyo okubeera ng'asobola obayamba n'abajjanja bwetyo otambudde ate n'omulamwa gw'olunaku olwaliro mwebale mwena abateeseza naffe okuyita ku whatsapp zaffe okuyita mutimu amakya amalungi wamu nammwe abakubye amasimu mukoze kyamaanyi nnyo naye nga temuvaawo ate ka tugende mu kibuuzo Beja Florence tokyusa channel. Oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Mugamba mutya munange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwasize mutya mugamba mutya kambavuze ko nate omulundi omulala anti omumbeja Florence mbakulisa yali ate mu mulamwa gwe tubaddemu omulamwa gwaffe ogw'abasawo ba private munange abavudde ate ne bakwatibwa polisi Kalakasa nenga eyo tuvuddeyo tuyingiddeyo n'ekibuuzo ekikwagala obwongo nekikwanguza n'ebisimbisimbi oba n'ebirabulabo bagalabulabo agangi bwetutya nti Sheikh Umar yateekamu ensimbi naye nga ekibuuzo ekyajjo pisa tukyabuuzira kyengenda okuba nga ate munange nkomya lunaku olwaleero nabagamba nti anakiwangwa tulaba nga tumuwa ekirabo ekinene Sheikh Umar yakiddamu simaye bamwakikwata bate mwakikwata badde chance tukikomyewo anakiwangula ye nga ate abeera nga muwa munange nga mugongomulako ogulabo oba agasente agangi ndagala mumbulire Sheikh Umar ebika by'amazzi byakozesa biri bimeka babiyita batya era bivaawo alekusimu hello munengo otasa nange ate nga nange embeera kivaamu Hello? Wanji? Mukwani? So sorry. Wait, what bagenze? Hello, omulala ali kusimu, hello. Hello? Hello? Nasa bulungi kikwano ogamba otya? Njogerako nani? Sylvia okuvaawa? Sylvia ekitintale, yes mukwano. Gabika bimeka amazzi njagala ngamba ebika bwe biti amaanyi nnyo ne gye gava
ebika bisatu agasooka zamzam gavaawa aha aina halwat aina nani teleera bulungi mukwano teleera nkuulira naye obuukabuuka teleera amazzi ga halwat gava mekka aha ogambye aga halwat gavaawa aga halwat gavaawa ayi dada mukwano shehumara obadde ninda ekintu kimu kyokwogera ekibu ansa gye yattawanira okulunaku lwokutaano kyokka kyemade ninda naye ng'ate munange okigudde naye nga bibala ate munaye okugezaako halwat java oge mukwano Sylvia ekitinsabe toyanza nnyo nnyo nedala webale okubeera ate munaye ng'ofaayo n'obeera ku ABS TV program akyamalungi n'ogira okuva gyetandikira n'oteesa n'owagala obwongo tomanya inshallah tomanya ekibuzo kyakiyinza okujja n'okiwangula kwa Sylvia nteeka okuwanguzaayo ekirabo naye ku lw'obudde munange nga tulina atogenda mu lugambo lwa mwana pista 2 tulina emizannyo eri Mutei Mahadi obudde bwatugenzeeko daddadda kambere nga nkita ate nga nkivaamu bwenti olunaku olwaleero naye nga abanyambaza mbabuuzaako era mbagala nnyo ali kupaka nkadde mall duuka K61 ngene gwagala dress nga nyambadde wapista tujayambadde obelenga ogifuna mu bujjuvu weri mu buli size yonna okola ki joyagala ne color jokola ki joyagala bwe bate wali ku Airtel yanya 22 10 nemu gere ba ku designing bulungi nnyo ate bakola makeup basanga wali ekanyanya ku Friends Beauty Salon omuchala Betty gwalina mukolo oyina kwanjiro oyina mbago oyina birthday party gendayo akoleko makeup ka facial buli kimu akikole bulungi nnyo Midway Beauty Center aba Midway Beauty Salon be bakola akaviri kola ba nina ku mutwe bwe kati nabo basange waneno ekawala itilayo babelenga ku designinga bulungi nnyo bwanti ate bantambudde n'ekibuzo nakolo lero tovaawo katugene mwana pista 2 akutuseeko ekibozibozi oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo mu butuufu yekuwummuza ebirowoozo nate tukyatambuza programu yaffe amakya amalungi bwenti obakulisiza mu kibuzo ky'omumbejja Florence za Unique Wasuzoti nase bulungi oli bulungi osaba kutawera bulungi munabya business kolento okutandika business abakazi abakozi ngaffe abantu bangi beebuuza oba sente twazijjawa kumbe nga muli banna business oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo